senga yali ayitawo enkola ne muganda omukoddomi wayagala kujja kulabako naye kati bwe natuula ne ngamba nedda kansooke nva okukola then tukikole so twakiina mu pulaani okugenda ewaka naye kati nendaba omwoyo omutukuvu nga ajja akyogerako bwe nayitiramu omusumba wange omusumba Saka nkwagala nnyo webale kunsumba nagamba it can happen kubanga gwe okola meetings zo n'omwami yakola ezize kubanga aba ayina okukola ki okwetegeka musobola okukikola n'akikola negenda okuddanga ebintu ebimu bikoze eki bitambudde so omwami wange n'akigula n'akiguza famire ye ne batandika meetings nze nali mukwano gw'abaana bangi nakola nange meetings online ez'okukyala sente za kwanjula twakola lumu kwanjula nga tuliwo mu ggwanga bayo mwami Nayanjula Kifananyi neddanga yali agenda kukyala n'ekifaananyi naye dadi n'atakyagala nagamba nedda tukireke ku olwo lwennyini lwaba bamulaba senga lwaba amulaba ekintu kiggweru teyagala bikalubya so ne mga nkomawo njagala nagamba kakati start packing everything you want nze oyo ye mukyala eyandeka ne packinga buli kyenjagala nga takebedde teyakebera nti bikkula cases yampa cases nze yangamba bw'oyigiriza muwala wange okukola ku toyi popo ngenda kugulira ekirabo nze yanguliranga ebirabo byesimanyi yangulira blankets ezo ziduve bana nze simanyi na kyenyinza mwogerako so na paakinga ebintu engoye buli mwezi twajjangawo ezibaddewo ez'ababebi ne tuteekawo empya kuba bondoza abakolerera kwambala kulya ndooza byebyo abaana bawe kwa happy so engatto zabangawo engoye empya ennungi kiro nga zirina okusalako zokka nti omukwano fuba nnyo gukola ku mukyala tobeera mukwano gwa musajja kuba waliyo abaana abagamba nti nze omwami yanyanguyira ne mugaa tomanyi kyeweewa so tuli Dubaya family oli mu y'abantu bana bataano abaana basatu omukyala n'omwami atabeerabeerawo olwo embeera etambula etya kakati tebibeera byangu ogamba oba bano like oba banambeerera bangu oba binaakalubamu kati bwe nali munda mu luumu nga ndi munda nagamba mukama nti nze wano wonsimbye sigenda kuvaawo kubanga kyawandiikibwa kaakati nze wano nsimbira ddala era nebaza Katonda nafuna message nga nkonfaminga nti weewo olwosayinize contract ya bbanga ki myaka 2 tesera kusukkawo awo ebitera okuleka nga gwe otuuse n'olinyiwalini sente mmeka ziri mu contract kuno kwankimanyi gwogyesayiningidde ogimanyi bulungi kati these guys kaba kamu 2 naye bagamba nti osooka kukola mwaka okuwa kamu 2 olinatandikira kakadde eribanga increment yes kati bo bagamba with experience bakuwa kamu 2 naye those guys abasinga bwe guwera omwaka nga lyokakuwa kamu 2 kufuna ovudde eri ku byali meka 65 7 awo era okukakana ng'ofunye 6 oyingidde kati akamu kamu 2 yes kati bwe twakya ku makya n'akulambuza bw'olina obubikola omukyala nembitegeera kati ye mainly mwana ate ono bebi gw'aba ayina nze yali main issue yange ono gw'aba ayina nga bebi kyekisinga obukulu kubanga yali mukazi akola mu banka ng'akeera saawa emu aba agenda ofuna famire engagga era bambulesi nga bambi bakuba tebayinza kundaba naye nabaagala banjagala bambi so ng'akeera saawa emu n'agenda nensigazaako akabebi kati twalinawo lumuzi nga 2 n'akakuubo nga byoyinza olongoosaako then ne mudda mu kalumu mubeera ne bebi omubeera ebyokuzanyisa nembeerawo nakola emyezi 4 nga nfuna akamu naye olw'obulungi bwange ntusobola engeri gye nayagalamu abaana nannyongeza ne kafuuka kamu 2 ya so yakeeranga n'agenda ng'aba kati engoye zino mashini nga yaba tanazuuka batandika okwetegeka bayagala obe ng'oyoza then agenda okufuluma ng'omaze okwoza naye nga bw'afuluma bw'ati nasooka nennindako awo nga nakatandika nga mmala okwoza ne ndyoka nnyingira mu room naye kati we natuuka nga mmanyiddewo nga bw'afulumawo ati nga nzirayo nga nneebaka
olwo omwana we ng'omulekerani akabebi kaba tekannazuukuka kati bwe kazuukuka then awo nga njoze engoye nga nako bwenkayina obulamu tebwankalubirira kale era nga bw'omanyi nti kino kiyumba kyo kyakubiri bayombamu kati olunaku lumu yayomba bayayombera ki ne mugamba naye manyi nzizaayo ku ofiisi nagamba nze ate era si kyenjagala gwomanyi abakozi be nakaleeta wano nga buli gwenetaago enzizaayo kati ye ng'agamba maama we yamwemesa abakozi you know nti abo abantu balina amalogo abawalabu mbiwulira buwulizi nga ŋŋamba nze nina ekizibu sometimes nange ennyumba naye nga simanyi lwaki nkoze eki ennyumba ekonze buzibu ki n'agamba maama we balina maama waabwe awo naye nga bambi tebamwagala ng'era abeera mu kifo kyekimu nabo ngeri ennyumba ya taata we yalinga wano naye nga bali obalaba nga bali wali ng'efamire naye nga maama atudde eno bwogu talina mukozi talina ki bamulabirira buli kimu naye tebalina mboozi naye nti oba mulogo oba abaloga like that maama waabwe eriyo maama so era bw'agenda ngamba sibawo saagala ayingire maama we talina yingire yali maama wa muwala so ne mugamba oba kyekyo ekizibu tugenda kusaba sigenda kudda ku ofiisi ngenda kukola so ne tubeera nga tubeerawo is already nafuna omusaala nakugamba mu baana bange yali asinga kumanya Angela ye first born nkwagala nnyo muwala wange kakati nga ŋŋamba ngenda kuwaayo $20 baweereze babagulire ku ngoye eno essimu ya Angela kati bwagenda ogulira abaana be ebyokuzanyisa nga n'abanga abagulira olwo ng'obisindika otya nga mbirina in my room ng'obitereka nga mbitereka so yanjagala kyensobola okugamba in fact kati yayombangamu naye nga bw'otunuulira Uganda omuntu asooka okuvuma okuva ku makya paka lw'ononnyuka ate ng'agenda kuwa 10 mmeka naye omuntu waba nga asooka okwakamu 2 ate nga afuna time n'akuwaayo 2 n'akugabirayo mmekaye nze bampa amasimu sigamanyi na muwendo ng'olwo gakozesa ki nga ngatereka nga nzijayo leero nenkozesa eno leero nenkozesa eri so nga tosindikako waka sayina nnyo kirowoozo kigamba nti kantika ebintu nga nze sinaba kugenda naye nagamba nja kgenda nabyo omulundi gutya so olunaku lumu omukyalo oyo lwe namusabira omukisa nina senga wa muwala wange yamaintaininga nga school fees ze paka ono ddaddi we lwe yabiyingiramu kuba yali akimulekedde akikoleko naye ono omwami wange n'agamba no let me take over n'agendayo okusomero ng'abyetwasasula byonna she didn't pay nawulira nga nkaaba kuba yampanga essimu ye nenkuba direct nga tebirimu nakubako katini nga omanyi ng'oli eri ng'okuba eno sente zitambula kinene nenkaaba nambuuza leshi nemubuulira leshi kitegeeza kiki ekiganye kiddemu nkiyige leshi tuli mu program emanyiddwa nga ekiyumba amanyi nze Shadik Smith ndi ne Momo tukyagenda mu maaso n'ekiyumba kyakubiri kyatunyumiza so ne mugamba muwala wa senga wange nasasula sente ate angamba sasasula nambuuza beetaaga sente mmeka nze gyali $20 na don't mind ekyangenda zibaweereza not on my salary so bambi omukyalo we musabira omukisa mukama amuwa omukisa yanjagala nagamba nkimanyi bwe nkusanyusa bwe nsanyusa abaana bo nange ogenda kusanyusa abaana bange so yayinamu era akawala ke kagezaako lumu okuinsalutinga namugamba no oyo si kadaama ize anti muntu nga ggwe so nawulira emirembe munze era tekaddamu kummanyira so bano abawarabu abalala ebiseera ebisinga omwana we tagambwako ebintu ebifaananako bwe bityo kati ye nga bwe yandize n'ayiwa engoye waliwo abaana balina effujja abakozi abali mu nnyumba bakimanyi najja n'ayiwa engoye zonna gwe munaina obonaabona nga bwe baziyiwa azibazisaamu nga bwendi naye n'abagamba muzikole ki so namwagalako ebintu bingi nnyo yakulanga Omunayuganda olwakuba yali asomyeko maybe kirabika nti yavaako ndowooza mu nsi yaabwe n'agendako mu nsi endala tayimu n'etuuka nga tutambudde nzampezeza omwaka nga n'emyezi nga 6 kati natandika okufuna messages ez'okutwala omwami wange ewaka kati mpazi wangambye oli mulokole simanyi naye nga twali tetukiina mu pulaani naye nenfuna message efaanaganako bwetyo naye nkimugamba nangaye nekatukkirize Katonda naye nga alina pulaani ekyala ewasenga before oyo mama Alani
mama Alan Sewanyana era senga yali ayitawo wenkola ne muganda omukoddomi wayagala kujja kulabako naye kati bwe natuula ne ngamba nedda kansooke nva okukola then tukikole so twakiina mu pulaani okugenda ewaka naye kati nendaba omwoyo omutukuvu nga ajja akyogerako bwe nayitiramu omusumba nga omusumba Saka nkwagala nnyo webale kunsumba nagamba it can happen kubanga gwe okola meeting zizo n'omwami yakola ezize kubanga aba alina okukola ki okwetegeka musobola okukikola n'akikola negenda okuddanga ebintu ebimu bikoze eki bitambudde so omwami wange n'akigula n'akiguza famire ye ne batandika meetings nze nali mukwano gw'abaana bangi nakola nange meetings online ez'okukyala sente za kwanjula twakola lumu kwanjula nga tuliwo mu ggwanga bayo mwami yanjula Kifananyi neddanga yali agenda kukyala n'ekifaananyi naye dadi n'atakyagala nagamba nedda tukireke ku olwo lwennyini lwaba bamulaba senga lwaba amulaba ekintu kiggwe lumu teyagala bikalubya naganze ebyekifaananyi sibiwuliriddeemu ki mirembe kaakati ne tukikansolinga ekyokukyala ne tukola lumu introduction bannange abaana mwampa ssente bannange Elvis mu America nkwagala nnyo bambi yampa ssente nga tandabanga nako bampa ssente miliyoni 5, 2, 3 bampa ssente zone wamwapunganya ssente nga meka ndoza zaali miliyoni 3 nga 7,000 bampa ssente bambi Mire Aisha bambi mbagala nnyo abo abaana bageranga so family waliwo family etalowooza nti you can make it so tebasooka kitwala nti tugenda kukikola basaaliwo ate nali muntu omulalu ennyo Katonda yataasa butaasa nanzikakkanya olw'ekisaaki naye nze nali muntu mulalu nnyo nalina nnyo effujjo saalina nnyo ddaludi nebbiye naye nga ndi muntu ali disorganized nga wembeera abantu bamanya nti awo wendi so bambi batambula ne bagenda ne bafuna omutimbi ne bafuna ow'ebifaananyi ne bafuna buli omu so bambeererawo kati family egenda okulaba nga ndi serious batandika through December ne batandika okulawo meeting bana abantu b'ejjungo mbagala nnyo baatuwa ssente nze nagenda mu meeting esooka omanya abantu bekyakunganya 9,500 mu meeting nga ne wana mu kibuga oli ayinza ogituuza n'atazifuna kituufu meeting yasembayo ne tukunganya kadde kali olongo okomyewo nakomawo 2 weeks ku mukolo naye ng'ebbanga eri ya contract erinaggwako kati mukama wange yali ayagala nzireyo contract we yajja esemberera okuggwayo olunaku lumu ekyasinga omusanyusa yayina akawala ke kabebi ke nalindira nga kalwadde nga temperature eri high nga buli wakawa eddagala tekalikkiriza kugendayo munda ne mugagwe kampe nenkakwata enkwata yaffe ey'ekiganda nokanyigwa ennyindo nenkayiwayo eddagala magwagu pressure nekola ki bannange taali jangu intikamu flus nayina essimu gye njagala kati nga mugaye nja kusevingangako emitwalo 10 paka lwe ndigimalayo nangamba oyina mmeka intikamu flus kitegeeza oyina ssente mmeka ne mugana nawe emitwalo 3 essimu yali ya mitwalo kakadde kamundoza n'emitwalo 4 n'agikolerawo online ne bagimpa bamwadde emitwalo ago yali simu kikaki yali iPhone kakati ne mugamba nangamba oyagala okukomawo singa contract eba eweddeko ne mugamba kisoke kubanga abo abantu nga banaakuta tolina kugamba musigenda kudda akukabadi nakayiga kati so olwokuba yali anjagala namugamba ngenda kudda mpulira omutima gunnuma ogw'okulaba ku baana bange njagala ngende ndye nabo ennaku enkulu kuba contract yali erina kuggwako awo mu January so nga nina kuvayo mu December kati njagala ndye nabo zino ennaku enkulu then nkomewo nanga nembuulira amazima bw'oba tookomewo ne mugamba sijja mubuulira amazima era mukama wawe yansonyiwa busonyiyi naye walimba nangamba nti saagala nteekemu tiketi ya return ate nga togenda kudda nga nkimanya return bwe mba siri wakudda agijjamu ne bamuddiza ssente ze so ne mugamba nkomawo njagala nangamba kakati start packing everything you want nze oyo ye mukyala eyandeka ne packinga buli kyenjagala nga takebedde teyakebera nti bikkula cases yampa cases nze yaŋŋamba bw'oyigiriza muwala wange okukola ku toyi pupu
ngenda kugulira ekirabo nze yanguliranga ebirabo byesimanyi yangulira blankets ezo ziduve bana nze simanyi na kyenyiza mwogerako so na parkinga ebintu engoye buli mwezi twajjangawo ezibaddewo ez'ababebi ne tuteekawo empya kuba bondo zabakolerera kwambala kulya ndooza byebyo abaana babikwa happy so engatto zabangawo engoye empya ennungi kiro nga zirina okusalako zokka so nebaza Katonda oli omukyala oli gye nasooka nayina akasawo kati okajjukirako ennaga naye yakunkumula bwati mannange bwonna nabukunkumula bwati okumekenga shuwa nti temuli kake kakoze eki naye nebaza Katonda nali sikataddeemu naye natunulira omukyalo n'omutima gwalina nga nsaba Katonda ayongere omugaggawaza teyeeraliikirira kubanga nze luumu ye nagiyingirangamu nga tanneeraliikirira kuba ebintu bye ebisinga documenti size ezisinga nali manyi weziri ssente waziteeka teyafa nayo nti oba nyiza okuba nakuteeka ku ssente ze nenzisa mu bbaaga yange ne ŋŋenda nazo yali kugamba akwesize banesimanyi yanneesiga yampa ebintu kesi wavayo na mmekolo navayo ne keesi zaali 2 nenvayo ne duve 4 nayinako like baaga ng'erimu perfumes ngatto ebintu ebyokuzanyisa by'abaana bange so bwentyo olunaku ne lukya neva mu famire eyo nenkomawo e Uganda wayitira ku ofiisi era oba kuno agenda straight ku kisaawe when we are coming back tewetaaga kudda ku ofiisi obomba bubombi yes bakuvuga direct paka ku kisaawe era bye bakuvuga omwami we yavuga yine ebbuba era yajjiramu oli omukyala ekikwata n'omwami we era nze advise abaana be tutambuza nti omukwano fuba nnyo gukola ku mukyala tobeera mukwano gwa musajja kuba waliyo abaana abagamba nti nze omwami yannyanguira ne mugaa tomanyi kyeweewa leka omukyala fuba nnyo koleyo best omukyala abe mukwano ng'olugendo lugenda kwanguyira naye bw'aba musajja bali abantu balina ebbuba sobola sometimes abaana abo beeretya abaami abo bakwana ate n'otalemere n'ofeiringa okugaana n'otendowalirwa n'okkiriza ebiseera ebisinga ne babeera tochadi n'atavaayo kugamba Smith nti nze kino okumbaako kyali bwekiti kyava ku bwekiti ne bwekiti naye ye n'avumaganya abantu bali ensonga lwaki omuntu atalina travelingako amanyi abantu abo babi they are good when you're good naye bw'oba omubi abantu abo babi era bamanyi omuntu alina empisa n'atalina mpisa okitegedde Smith omuntu ne bw'aba tafukamidde osobola okulaba nti mmomo oba mmorinya alina empisa naye ne bw'ofukamira naye nga mundamu gwe teziri muli aba akiraba so abaana bangi bafuna obuzibu nga starting point yakuba nti ye mukwano gwe ye musajja era abangi togereko oyogedde nnyo ebirungi buzibu ki bulala bwafunako mu nnyumba ng'ogyeko oba oluli olunaku lwasaba oludde ku ofiisi waliyo obuzibu bulala bwafuna mu kino ekyumba ekyokubiri kino ekyokubiri siina nnyo kati nga bwe nakugambye nti yali era atera okuyombayomba with no reason naye namutegeera ate ne muntu omugumiikiriza kyali ku maama kyali kiva ye bw'agamba nti kyamuleeteranga okuyomba nnyo abaana ne basalawo babazzeeyo ku ofiisi okuyomba naye nze olw'okuba nali musabi omanye awali essaala waliwo byokola ki bw'okeera ku makya n'osooka osaba n'ogamba Mukama nkulembera nyambaze ekitiibwa kyo baleme okulaba nze naye balabe ggwe ebiseera ebisinga byannyanguira kiringa ne mujja neya wano mu Uganda bw'oyagala buli kintu oluyakitinge ku ngeri gye kizze ebiseera ebisinga olemererwa kubanga Smith tusobola okuba ab'omukwano ne Stan n'amanya nti bwe nkozesa Smith n'abaako kyakola muli najja kuyakitinga enkolagana yaabwe ekole ki eveewo naye osobola okunyiiza naye nsirika nekiwaamu obudde time nenkugamba naye Smith wankola bubi bwakola ekintu bwekiti ne bwekiti kiba kyanjawulo okukwatakinga obudde buno ne after so kyannyambanga nnyo nti ebiseera ebisinga yayombanga n'ensirika naye with the time wabaawo obudde nga musanyufu nemugamba naye madamu olunaku bwe luti wayogera bubi ate nga ensonga yali bweti ne bweti naga I'm sorry kyamwanguyiranga kyoba namwagala abantu bawalabu mutono nnyo akeera nakugamba nti I'm sorry kizibu naye omukyala bwe wamutuuzanga sometimes n'omugamba naye olunaku bwe luti wankola bubi nga akola ki so nafunangamu obuzibu naye nga butinitini
si kintu kyenyinza okuva nti banakena kyane banyima ebyokulya kati betutuuka ku byokulya nze siri muntu wa muceere waŋŋamba omuntu wa nyama yes n'enkoko eyo bwe ba fried kati yalinga omuntu we nakakisa omukyalo oli nkyanjagala yamanya ndi amagi bakola chapati zino ng'eze Uganda naye nga zirimu ice ng'ogibugumya kuli kati nga waliyo n'ebijanjaalo nayina n'obuwunga bwe namulaga nga mbunywamu obuugi kati nga makinga sure ebintu byendya bibaawo ekyeze ekikomando wakikuba nnyo byanyangu naye ngera ndya kutuusa mukolo kati n'amata ago ng'agateekawo boxi nga nsobola okera ku makya n'ennywa kiboxi ky'amata kyokka ekipakiti nga tewali akukubye ku mukono tewagejja saagejja kubanga ndoza omubiri gwatuuka nga gwetaaga okulya obulungi naye ng'ebintu bino byengulwa tebigumala kankubuuzemuko oguli omwezi ogumu n'ekitundu gwamala eri ku offisi waliyoko ku bavubuka nga nabo bazze kukola bwakadaama wasekadaama manya anti kati betuyita basekadaama beba bakola kuba balenzi tasobola kukola mu nnyumba bali abantu baba balina nnyo ebbuba era kyova olaba bwe baba ne driver kati badriver betufuna bwofuna driver ng'amanye emmotoka nga muwala emirimu gyeri ng'agenda vuga famire janguwa nga muwala kubanga bano abalenzi baba basuubira okukwana abaana baabwe abaana oba ne bakazi baabwe kati era ebiseera ebisinga kati ono boosi wange maama we yatuulangayo emabega nga driver yanaamuvuga ne bwe kaba atwala bebi wabaawo atuulamu owa famire bw'abanga mulenzi yakola ki yagenda ovuga so bw'aba muwala nga kyanguwako tegeeza bawala bali abasinga muyige emmotoka bagiyige bannange driver ng'oli mukazi era waliwo awo eyankyalirako omuwala ndabika sikyalina nnamba yankyalirako nga bayirawo oli omukyala yaŋŋamba bw'obaako ne weoyagala okukyala ŋŋamba driver akutwale oba olina gw'oyagala akukyalire kati covid awo eyajjira kuba nandifunye abankyalire nsayagala nnyo okutambula covid wali oli ku kyeyo era ffe bambi teyatukosa twafunanga salalewo so okomyewo Uganda tumuye ebintu bweti omwami yakukimya ku kisaawe kuba kati kunomanyi yakukima yankima so nentukomawo ku kisaawe omwaka kigutogerako okomye okuva mu kiyumba ekyokubiri ekiyumba ekyokubiri ndoza kati nakomawo emikolo gyange gyaliwo 2022 yes mu January 2022 mu January mwaka nga gumwe emabega ono 2023 so yannona ku airport era line yange yaliko ennyonyi bwe yatandika okulandinga network nekomawo nimba nga nsobola okwogera naye mpaka lwe natuuka nenfuluma ebweru ngandika tini kale saabeeranga munene era nebaza Katonda omwami andabiridde ofunyemu kaweit nkulaba nange bambi webale kundabirira mukwana amanye njagala nnyo ennyama njagala ne yogurt era nga anaabako kyanjiyiza ebyo byasooka munda nalyoka agattako ebirala so okomyewo emikolo gitambudde gitya nkomyewo ziri miliyoni 3 zibakusondera oziina eziriwa ez'emikolo abaana bali online sinze yazina nalina omuwanika she's my daughter Jali yanakawere kati nkwagala nnyo kale kyejo wange bayirawe mukama ye Dubai nga gyendi yanfuula maama w'abaana yampa ekirabo ekyo nenfuuka maama w'abaana mukama yanteeka ebigambo ebirungi mukamwa nti omuntu waba alina situation wayita kajjeeni kaddota kawange kali Masaka ke ka first born I can talk to her oba omulenzi namu n'abalenzi batabani bange naafuna solution mu ekyo kye twogedde naawulira nga mukanfatinze nga maama bwe yandikoze eki abamu tebalina bammami baavaawo so mukama nagenda nga addinga abaana era bayimirye nnyo ku mukolo gwange I'm having like 35 abaana so mbaagala nnyo babebi bange mbaagala nnyo gize akasente omuwanika akayina muyingidde emikolo mulidde ekimere tulidde ekimere giwedde dadi wange aweereddwa ekitiibwa nkwagala nnyo dadi nkwagala nnyo ne mami mbaagala nnyo bambi mukama bampeera omukisa mami original yafa taliiwo naye mami wange aliwo nkwagala nnyo mami Nansamba Ejjungu nkwagala nnyo mukwano so bwe ntyo ebirungi bye nafunayo. So olugendo lwene e Kampala olusanze otya mwaka mulamba oli Uganda sinyangu watosuubira kuddayo kati bwe nkomawo wano teri mwana atafuna buzibu bwa data walinga ka wifi
nadda wano sitaati wange nangulira data wa yali wa mitwalo 3 mu ddakiika nga ndaba aweddeko ne ngamba kizze kitya ne ngamba laba nnono tomanyi mwenu tebiringa ebyeri ewammwe nti mubeera ku wifi ne ngamba nga muli bagagga okubeera ku online buli kaseera nti buli wenkwetagidde kwoli nagamba okirabye nti si kyangu so ako gundi kasooka ne kankonamu ne nga so bwe nkomawo e Uganda nabeerawo natukira wa mwannyinaze eyo eggangu mpaka omwami omulala yamala okunyanjula ne ndyoka ngenda ewuwe this second time. Kuno zimuzimbye n'ennyumba ennyumba agiyina naye lwaki saagibeeramu eri kumpi n'ewaabwe namugamba sweetheart era ne before nga sinagenda tetwagibeerako twapangisa ne mugamba saagala kubeera kumpi n'ewammwe kubanga lwobeera kale si nearby olinga nga wano otambulako distance ewera naye nga ekyalo kyekimu wano kumpi nga kave matugga eziri awo Kawanda kati ate oboyiseeyo bodde no maaso nga kigoogwa si bwala nnyo baleetawo 13,000 okutuuka mu kibuga naye ne mugamba sijja kubeerawo sitaati zimba tuzimbe ewaffe so ali mu kusagulinga okulaba nga amaliriza tudde mu nnyumba eyaffe naye nebaza Katonda this time saava ku kyeyo nga having nothing yadde nali mikolo kinagula nakola ebintu ebyenjawulo nebaza mwannyinaze Kakooza nze omwami wange si yajjangayo sente zange naziwanga oyo bulo wange lwaki si mwami waito mwesiga no not because simwesiga naye namugamba mu kintu kino saagala nkwevume kuba sente kikemu namugamba saagala nkole ki nkwevume leka nkole sente zange ekyo kye tunakola nga tuli babiri awuka tukikole nga tuli bameka naye nga kyakola mugamba nti kati nnoonyeza poloti n'aginoonya ne bakwatagana ne mukoddomi we n'agenda ne bagisasula so nebaza Katonda mugange era ye okuleka poloti nga mwannyinaze akitegeddeko nti agenda ku adingako some money then tugikola yawamu naye nga from me eyo eriko mannya gange nga kikusayisiza esente za kikazi maama nga kikambwe badde manyawo emikolo egyaggwa kati ebintu byonna mubikola wamu anti kati olaba era nze banga ebintu ebisinga tubikola wamu naye kati katugeze oba nyinza kugamba ntya still nyinza okukola ekintu nga kyange naye ng'akimanyi akuwerya ebbeetu yes nsobola okukikola nti oba nsobola okutukeera kati nakeera ku makya ne mugamba kati ngenda nsala engatto era nsala engatto buli mmande embeera nsala ngatto obeera mukaguje bayita mukaguje Kampala ngimanyi nnyo okusinga Dubai kaguje gyensalira buli mmande then Thursday era ennaku ezo abanoonya tebasobola kunfuna mba mu birime olwokuna then negina emirimu gyaffe egy'okutambuza abaana bambi tweyanziza nnyo abatuwa emirimu abatusapootinga ne Smith agambye agenda kutandika otusapootinga tweyanziza nnyo mikwano tweyanzeege so kati abaana tubwe kati eno idea y'okutambuza abaana ogijjawa pozi yali emabega kati wokomo watandika wakyongerako experience yayeyongerako so twakwatagana ne sister wange oyo ne tuba nga ate tusobola okukola ekintu in a good way nalina abalala benkola nabo nga bw'omanyi nti gino emirimu gyaffe wano kampani nesobola okuba nga erina updates nyingi ate ngene erina down so nga njagala nkwasaganya abantu nga 2 oba 3 mwensobola obbateeka abaana batambulye ku speed naye ngendo kizuula ng'abamu balina engeri nina omuntu omu yannumya twatambuza abaana nga we are fine so omwana oyo n'amuwa abaana nga taŋŋambye najja amubba omwana oyo najja n'aŋŋamba nti gundi yakoze bwati ne bwati yadde sijja mwogera linnya so nenkansolinga all the people ne tusigala tukikola ne sister wange newankubadde nga oluusi gibaawo mu bungi nekitambula ku speed naye ne bwoba tuwaddemu weeks nga 3 oba 4 tukutambuza okusinga okubba okitegeera saayagala kati nagaana obikwasaganya eno neeri so kati wakatambuza abaana nga bameka abali successful sofa ntambuza abaana ntuuza kati sigenda nga mu 30 nina abaana bangi kubanga be bampa connections omwana mulala bwamubuuza nti njagala kutambula ni yakuyamba mulini yannyamba so neyanziza mikwano nawe ali eyo we are trustworthy bambi tetugamba nti yes munoonyeeko bambi enamba yange
eri 0750 158 167 Kiddemu mulundi gumu 0750 158 167 oba 0704 633 075 neyanziza nnyo mikwano kale tweyanza nnyo tweyanze nange nkwagala nnyo banange mutunoonyeeko ku Tagi TV bami mugituninge mujja kuweebwa omukisa muyo mu programu ne Celeb Jazz bami temutwerabira amuntu atya nnyo okola TV alaga naye katutwiteeke ku YouTube nebabiraba simunawena twebaza just nnyo subscribe ate akagamba kasita okwogera awo kiwete mukama ajja bakola bulungi neyanziza neyanzeeri kale ndowooza nange awo sigenda kusukkawo amanya nze Shadik Smith kabaka yekka mu kintu kino mwebale nnyo twatandisiwo program ne bagamba tugenda kuba tuleeta ebintu ebyenjawulo so tutambuza abantu kikino tukiruddemu nnyo under company yaffe eya Tours and Travel abantu bano tukola nnyo airport pickups n'okuva twegattiddwako Maureen naye tugenda kuba still tukola nnyo ndowooza n'okubafulumya eggwanga naye tugenda kuba for now tukola nnyo pickups ne drops oyiri eyo oyagala kubanga ogenda ku airport mu kitiibwa toyagala bino byakubonaabona kubire wuba ekubonye ku charging sente nyingi tomanyi sente mmeka mutuke ku kisawe kwale emitwalo simanyi 20 nga wadde olina budget ya mitwalo 15 ebyo byonna twabigonjodde tambula nga president ng'ogenda ebweru ne oba okomawo otambule nga president yinza ogamba kikimu kyokka tunoonyeeko ku mikutu gyaffe egy'enjawulo oba nkubira kasimu comment nga Nsobe Smith nze nkomawo ng'ennaku z'omwezi 5 nzijanga onnone ku kisaawe nja kuddamu bulunyo nzije mu kabokisiko twogere nkunone nkutambuze nkutuuse ewaka n'oba oyagala woteeri oyagala apartment oyagala wakubukingira wakusula wano okaokaoka ojja okuba ng'osanga ebintu ebifaanaganako nga ate nga tuli beesigwa kuba tukikoledde abantu bangi nnyo si bantu bamu mu Asia yokayokayoko oba gye muva mu Dubai wabula tubikoledde n'abantu abava mu European countries nanga gyosiza okuba nga otulaba oyagala kuba nga otambula nga executive VIP tulina VVIP tulina ate naffe aba Reginald Smith nze ndimu omuntu wa wansi akasente kange nakakolayo just contracting emu yokayokayoka saagala okatwalagana naye nsobola okukuyiya nenkuleeta ate lwali n'ogamba Smith nze njagala famire yange oginone ewaka ejje ku kisaawe enyanirize naawe tukikola naawe oyinza okuba tolina famire ngaoyagala kusurprisinga famire yo nti nkomyewo tukikola netujja nitukunona netugula ebimuli notuuka ewaka ate mu kitiibwa ekyenjawulo amanya nze Shadik Smith atakumira mpeera abankumire mbaagala nnyo mwongere okutwala mwongere okutugoberera nkoze ne Bilbao n'olumala ku kamera nga bulijjo atakumira mpeera abankumire musibe bulungi.